Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Aisha jebale. Sebo nawe jebaleko. Wano kadima. Sebo. Aha, wannyonyoddemu ebintu byombo bya mwami Nsereko byakoze. Nange weebale kunkubira mwami Kadima, weebale. Kale naye ojja kukakkana toyogera nga luli obadde oyogera nange nga tetuli ku mpewo kuba kati tuli mbawuliriza. Kiki mwami Nsereko kiki? Mwami Nsereko mpulira antamye. Omusajja oyo omulaba. Yankuba. Enge ekinkubya kiki? Mwami Kadima mpulira nkoyo omusajja oyo. Okay, kakati Aisha. Wanjisebo. Nsereko mwinamu abaana bameka? 3. Anti kati abakazi ekizibu kye mwina nammwe mwekaniikirira ku basajja oba olina kye wamukoze? Bankubulire tewali kye namukola. Omusajja oyo yalina ensobi gye yakola. Ankuba atya. Olaba ne kitanga nzaala tankubangako. Naye omusajja gwe nsanze obukulu n'ankuba. Anti gw'osanze obukulu akuba olw'ebikolwa bye ebiseera ebisinga by'oba omukozi oba ki. Kakati wagenzeeko mu b'amateeka? Nagenze ku poliisi muwawaabira ati amaze weeks 2 tadda waka ensonyi n'agenda bw'atyo kyokka abaana bambuuza neera nze ogenda mukubira mugamba akomewo. Kati gwe omukubira agamba ki? Takwata ensonyi ze. Lwaki tokyusa ku ssimu? Byonna nabigezaako kasita awulira eddoboozi lyange ngajjako. Kati ebyokulya mukola mutya? Neeyiya ng'omukazi. Kati poliisi bamunoonyaako? Bagezaako munoonya ekisajja ekyo nga kyekwese. Owulidde nze kifuna kigambo kikomewo ewaka kana nkoyo balimba. Ate anti ekibi ugamba nti akomewo ewaka ate ng'omutegekedde birala kati wuuyo wamuloopa. Anti kunkuba nze kyekyamundoopesa. Yakkuba nnyo yakuleetako ebisago? Amaaso gonna ne gamyuka. Owulidde okuba omukazi si kirungi. Si kirungi. Kati tovaako ndaba oba mufuna wano. Kale ssebo. Mwami Nsereko. Wali command. Tata jebaleko. Kali sebo jebaleko. Obulamu buli butya? Obulamu tebadde bubi mpola. Tata nze bampita Kadima. Sebo. Ndi ku beat wano nina ensonga gye njagala okugonjoola. Ate obuzibuki. Madamu Aisha mukyala wo omumanyi. Yeso. Agambye nti kati omaze weeks 2 toli waka. Yeso. Wakola omusango ogw'amaanyi n'okuba omukazi. Abasajja tebakuba bakazi. Ategere. Hakati wadduka tebalina kyakulya. Tebalina ki abaana bamubuuza ali mu mbeera eyo. Sadduka. Wakola ki? Gyendi amanyiyo naye ensobiza azimanyi. Obufumbo obwamu ebizibu naye enkola gye yakolamu ensonga siyo tebakuwa. Naye kakati ki ekyamukubya? Naye musooka mwesegulira olw'obutateekawo kifaananyi kibi eri abaana baffe n'obutateekawo mbeera eyinza kusajjuka tuukaawo ne muviira mu katu. Nsobi ki omuntu gy'asobola okukola n'otuuka omukuba omukulu munno? Omukyalo oyo ebintu bye yakola byali tebisaana. Okumukuba lwakuba nti gwakunnyonnyodde nti namukuba. Naye nze kati kankunnyonnyola ekituufu. Omukyalo nakumwewaka. Ne musanga nga wali. Ne mubuuzaako bulungi tuzalina ebyali bimunyiiza mu lunaku bye saamanya nange ng'omuntu. Musaba ku kyokulya ne mbuza liyo ku kyokulya n'andaga ntandiiko ne mulemerako munnange eryokantu n'andaga nti mukambwe nnyo kati bwe yateekawo embeera eyo nzigo omusajja n'entambula ne muvira n'engenda mu kiyungu nyingira ekiyungu nasangayo omukozi ng'oluuni kifene awo n'ensala ffene mpolampola bwenyumira omukozi maliza okusala ffene omukozi yali afumba awo ne mubuuza owaayi olya ku ffene ti ffene mulya n'ensiimula amasanda n'ensokoola emiwula gyalinga ebiri n'enjiwa omukikozi ogumu newa kati ansanga nga nsokodde omuwula okuba nti mukozi yali afumba namuliisaako kaffene nsanga muliisa omuwula gwa ffene ng'oliisa omukozi ansanga mu kikolwa nga ndiisa omukozi bwenti omukozi yali afumba byennyanja ali mukozi ebyennyanja bikinga obubimanyi ebyefumbiro omuntu ali byennyanja talina bwagenda kusokoola ffene n'ensokoola omuwula gwa ffene ngumuliisa kati ansanga awo n'atabuka ankuba oluyi mu maaso g'omukozi mba nkyayogaga nampika olulala mukazi nemuwaamu awo yasooka okukuba yankuba oluyi yasooka nankuba oluyi naye tebasaaga ngenda okulaba nkyekunkumula nyongera olulala. Mwami Nsereko naye gwe nga ki ekikuliisisa omukozi? Neze ndowooza kyenakola tekyali kibi kuba namubuuza olya ku ffene naye ate okumuliisa kuno kuyinza okuba nga gwe kwaleeta Aisha Wanjisebo. Ki ekyasinga okukuulako waya? Kuliisa mukozi. Kati gwe lwaki wetonkola kuwona kubuuliza mu ntandikwa?
amuliisa atya bulijjo yabadde nga amuliisa ndozolaba obuzibu kiraga mweyagala ankubuulire naye beereeyo ng'omanyi nakuwawaabidde ku poliisi bakunoonya tebalina okukusiba onkuba otya gwanzaala kati bannoonya ku poliisi kati omuwala wakadima wagendeddeyo ekyowadde nti poliisi esinga tuwandigenze wakadima poliisi yandibimaze kyabadde kimpiseeko nkuba amasimu gotogakwata bwe nkyusa essimu n'owulira nga yenze ng'ogijjako kati gwe okunkuba mu maaso g'omukozi waddolaga kifaananyi ki zaddalaga onkube mu maaso g'omukozi nkwebaze emyaka gye maze naawe nga tondiisangako oyagala nkuliise wangi kwate weekwese poliisi ekunoonya ate yangu okomewo ewaka Aisha wangi nze mbadde njagala osonyiwa omwami wo amala kudda waka nangatta nendyoka musonyiwa naye watali ekyo nze namuwawaabye oŋŋambye poliisi ennoonya kati wenadde waka tenkwate jangu nze nja kuteesa nayo wenadde waka poliisi tenkwate jangu nze nkugambye nja kuteesa nayo kakati anti kino njagala tukimaliririze wano Nsereko bwanjise kansubye tibalinaawo intention endala ya mukozi kumuliisa amazima ga Katonda mu owulira bwalayira alinga beeyagala Aisha oyina embeera gy'oli olabyeko oyo n'endala ng'ovuddeko ya ffene mulaba amutunuulira omuwala buli wayitawo ng'amutunuulira amazima ga Katonda kati ngenda tutunulanga bbali nze namugobye dda kati ndowooza kudda wange ndowooza olaba kakati ekibadde kibatabula kigenze kati ngenda kankomewo nkuliise kale komawo mangu kankomewo ngenda kukuliisa kanzije kale naye poliisi togira ani poliisi ngenda kwogera nayo yogera nabo anti omusajja bayinza omukwata leero kangende nayo kati gendayo bulungi kati oliridda wa Nsereko mbadde ku mirimu naye kati kankomewo anti kati nnyuka ng'ogendaka nkomawo waka Aisha wangise omwami akuleetereyo kaki ndetereyo apo n'enkoko nja kubireeta kale kati badda ensonga za mwami Nsereko mwami Nsereko ensonga njagala ziggwe ensonga kati kozingiddemu ate mbegayiridde Aisha mukwasaganye ensonga muzimalirize n'okubagana tekunyuma anti taddamu kunkuba sibiddamu ebiwedde tosobola kuba mwana wa muntu munnaye ensi yakyuka kale katubaleke mwebale nnyo mugende mu maaso n'omukwano gwammwe ebyo ebibatabula ndooza biwedde kale mwebale nnyo mwebalire ddala Kadima ne Kabogoza bw'atyo omutabizi bw'abadde buli kimu kibadde olunaku olwaleero ngenda kuba nga nziramu mmwe kati kale Kabogoza banji abantu bagambe yes njagala okutegeeza omuntu yenna bambi gwaliyo naddala omuyimbi ntegeeza omuyimbi ali ayagala okulikodinga oluyimba lumu studio omukisa weeguli ffe tulina Dibro Music Studio tusangibwa wali Kawempe Kirokole tulikodinga ennyimba z'abayimbi ku audio ne video ate ntukuyambako gwe omuyimbi ennyimba z'okuzinoonyeza akatale kati kwata pen n'olupapula wandike namba y'essimu eno gye ngenda okukusomera osobola otukubira ojja olikodinga oluyimba lwo naawe ofuuka omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga enamba yaffe y'essimu eri bweti eri 0702 23 enamba eyo osobola n'okutuweerezaako obubaka ku WhatsApp oba ogikubyeko ng'eri busy munaye niwe batulikodinga nkonga gwe mulundi gwo ogusoose tulikodinga oluyimba lwo ne luvaayo bulungi naawe n'ofuuka omuyimbi owakabi gwe omuyimbi yenna oba oli mu kyalo oba oli Kampala oba oli Luweero oba oli Masaka totulira kitono kyo nkubirako ku ssimu oba oli mu Kampala twogere enamba yaffe y'essimu yeeno eri 0702 23 nange nkuwayo ka job slot nga bulijjo nga tunnyuka wano omukozi asobola okuba ng'okola bakwetaaga okola mu Kampala n'emiriraano baagala omukwano gwange ba shopkeepers ba receptionist ba cashiers abakola mu supermarket mu mobile money ba store keepers ba packers ne ba sales agents oba kitunzi bagamba nti jangu ebyokulya birungi nnyo babirina n'ew'okusula bajja kubanga bakuwawo ne training bajja kubanga bakozesa essimu ali 0747 86 29 0747 86 29 ne 0790 5914 0790 5914 Abdul Tebukoza Kadima ne Kabogoza tukitadde nkomawo n'ekibimba mbeere bulungi mweraba